tubaniriza omwena abatulaje musinzidde oli Brown TV akosane Brown Media UG tugamba gena ku www.brownmediaug.com osobola okubanga wegatta ku family ekuze nga mugiraba nga mwe mugikuziza nga bulijjo tuba tugusa ate okubanga twogera ku nsonga ez'enjawulo ezo zigenda maaso mu ggwanga Uganda n'okusobola okubanga buli kimu tukikaanya nga bwe tukolera abantu awulidde nga waliwo ekimunyizizza ffe tukolera abantu kyebaagala kyetubawa era ng'olunaku olwayo tuzza okubanga tubawa recap y'ebyo ebivulu ebyabadde over the weekend bukyanga tubeera mu ggwanga Uganda weekend ewedde yebadde esingako ebivulu ebingi bukyanga tutandika kucakala from Thursday to Sunday naye kyetusobola okubanga tuba abatulaba nti byonna byasala tewali yakola bega soko obuze kubatulaba ate tusobola okubanga ebivulu wali mu byawo ebyasala byonna abali ku Ground TV mbabuuzaako Ground Media Ground TV mbabuuzaako tuzze nate tuwayeemu GS Africa nabo gye bali baganda baffe batwagala nnyo era nga nayo batulaba ebivulu byonna byasala Vegas nze gye nali tekyasala ekyasooka gye wali sooka otubuulire wali luddawa ku Friday nayitako ku Freedom City oyo kyamusala 10 ku kinnaakyo naye twali tukisuubira gaali maziga meereere na miranga twali lugogo toyogera bintu bya kisirusiru ku Palaso toyogera fucking shit amagenda basi olage tu akakutte nako naye sebo mateeka gasusse come May come sunshine tujja kukola soko kulikeyo erugogo twavaayo era njagala okwebaza bannayuganda bonna mu bungi nga we baali abasalawo okuwagira Palaso mu Sanyu Festival abasobola osasula emitwalo gyabwe 3 lwaki ekivulu ekyakasooka erugogo nga ordinary ya mitwalo 3 nga VIP ya mitwalo 6 era ne twebaza abo bonna abagula tables buli omu tumwebaza kuba abantu baali bangi nnyo ku Cricket Oval abantu baali bangi nnyo ku Cricket Oval era tubeebaza mwenna abajja njagala abantu balabe bulungi ennimwa gino ng'oyogera obeebaze bulungi bannayuganda tubeebaza mwenna abajja mu Sanyu Festival mu bungi nga we mwali okuwagira Palaso mu bizibu ebingi bye yali ayitamu kuba Palaso yalina ekivulu ng'abantu bamulwana okuviira ddala ku Balamu ng'obulango bwe tuteekayo tebuzannya Palaso alina abalabe naye Mukama yasaasira sho neeyimirira neebaawo teyajjula naye yafuna abantu ababeera kuba lugogo bukyanga ebaawo tejjulangako wali ogirabeko ng'ejjudde nali njirabyeko ku sho yaani sindi tejjulanga kuleka lugogo togimanyi bajjulawo awali siteegi lugogo nnene kuriketi akakasaawe tewali yali akajjuzza nali mulabyeko nga kajjudde abatulaba bakimanyi kabeere ng'omujje Bulaaya ne mpozi kye bayinza okugamba nti oli yafunye abantu bangi nnyo naye okugijjuza naye okugijjuza lugogo tegobangako tagobangako n'abayimbira na mu shifts yalina lugogo omugaati gwa swangizi kye gutaakukole abaana bonna mukolere ku bantu naye nga tuba kulisaayo wa Uncle Palaso njagala okwebaza Uncle Wizo yali smart mama Teto omulimu agukola manager w'omuyimbi Jayden yali smart yayimba bulungi according to me yali perform of the day according to me yes Jayden yayimba bulungi nyimba ze yali selectinze okuyimba nazimba bulungi naye Wizo alina ekintu ekyenjawulo abantu kye batamanyi twavaagayo ne tugamba abantu nti bane Wizo gwe mulaba oyo yawandiikiranga radio ennyimba ezimu naye abantu balina okunafuya okwabwe nga baga tekisoboka
Wizzo ali so creative, ali so talented. Oba njogera ekyo oba ndeka eki wekijja ku performance ndowooza mwamulaba babaddeyo saawa wokka ne ku show yennyini wonna waayimba Wizzo bw'ajja ku stage vibe egenda waggulu kuviira ddala ng'akyali ne radio so kati Wizzo tosobola kumunnyonnyola ti Wizzo yayimbye bulungi tayimbangako bubi lwaki temwapostinga kigulu kya Palaso ate kati okukipositinga kitya okipositinga abantu bajje ate abaalimu baali bazewuwo twebaza omwembi Scorpion Shabba okukola ki okuyiwawo omubiri kimukakatako Palaso yamuwa amasannyalaze Palaso akutte ku bantu bangi yengeri yokka gy'asobola okumuddiza because Scorpion talina ssente zagenda kuwa Palaso okuleka okumubeererawo Palaso yalina ssente zalina okuwooli so tuleme kwebaza abantu ba Luganda abo bali family Scorpion Shabba kiringa nga bonajjalo nga Vegas yagulira abantu tiketi basi namba ate toyogera luddawa luddawa Lugogo yagulira abantu tiketi basi so Uncle Scorpion kati gye bayita one blood one love kati yazze wali ekitangaala Scorpion yalina ssente sente azirina olaba agulira aleeta basi namba n'agisasulira tiketi okulaba Palaso anti kyotamanyi ku Scorpion Scorpion ewa Bakuli agenda kwesimbawo kati mukulembeze ku bwa kansala ekifo kyani kyagenda okwesimba agenda kwesimba ku bwa kansala tebuliiko nti kyani kansala kiba kifo ekyasengo ekya God kwali ekya kansala God agenda kuvaayo ku kadi ya NRM so yagenza abantu kati Scorpion engeri gyali entertainment muyimbi kyayinza okuwa abawagizi kubagulira tickets kuba alina obusobozi ne bagenda ne banyumirwa omuyimbi because bamusaba mukono abantu byebimu ebintu byebivulu munnaye mwe mubiraba si we bibeera mwe mujja kudda eno nga mugamba bye mwogera nate ng'omuyimbi ali okke omuyimbi ali okke era sho zikyatambula tewaliwo sho yasaliddwako nga bwe walaba bannaffe abamu nti bwagira eno nekigira eri nga nezeeri bakansolinga ngani gravity zonna yaziyimba n'azimalako nga temuli bantu nga temuli bantu shemu yokka yetayina bantu eriwa eyeerugogo ewalala waliyo abantu ewalala waliyo abantu so njagala nnyo twebaze bannayuganda abaali erugogo twebaze Dr. Jose Chameleone kye yateekawo African Simba yali smart ne yali fresh tomulengere ennaku zino yayimba yajja anyumye n'okusinga ne nannyini mukolo ate Chameleone tebamugeraageranya agenda Bulaaya komawo ali omu genda Bulaaya komawo obeera n'otambudde ebifo bingi n'ogenda e Bulaaya ate nodda ebifo bibeera bingi genda Bulaaya komawo ali omu ye namba emu Vegas nga sofa twakagera ku bivulu bibiri kya Brunoke ne kya Palaso kino kiwaaki omuntu yenna alina ayagala otegeka endongo essaawa eno kuba byonna ebivulu bigaanye ate kati obuzibu obuliwo Bobi Wine endongo yagyonoonye yagisse Bobi Wine ebintu byonna kati biri political Bobi Wine ng'omuyimbi gwe twandisuubidde okusapootinga abayimbi banne ate yabanafuya yabagaana osabiriza ate yabanafuya ate ye ng'afuna ssente yafuna ssente saa kuddamu ebyo ebintu twabyogera dda ne embeera egenda tutereera 2026 2026 wetuva awaawo music agenda tutereera because agenda kuba takyalina kyagamba bannayuganda bagenda kuba bamuwadde ebisanja bibiri ne bamuwamu chance ng'aweddeyo agenda kuba aweddeyo bo tebakwongera chance endala tugambe nti abantu kati baagala music mukadde kuba ebivulu bali abakadde we bategeka bijjula abakadde abatali political Mr. Kisimakula yajjuza tali political Sophie Nantongo yajjuza tali political Ronald Mayinja yajjuza bawe kochi wa mupiira Ronald yabajjuza baaliwo abantu yajjuza Serena abantu betwasomba nkubulire gye twabajja mwabajjawo Mayinja muveeko tugende ku mulala aluna yategeka najjuza kati anti kusaasira gweyogerako kusaasira e Uganda ye Chameleone we Uganda mu bakazi ekyo nakikugambako lumu oba nali kweno channel bakundala Kathe kusaasira ye Chameleone we Uganda Geoffrey Lutaya yajjuza
netulaba bano abayimbi ab'ennaku zino we batajjuza lwaki andi kati obuzibu obuliwo bano abayimbi ate nyina nekyenjagala okugamba abayimbi bannaye cricket over eyo twandituuse time ne tugireka bw'otegeka shoyo ku Serena osobola ofuna ssente cricket over etuteeka nnyo ku minzaani nene ate nga teriyo ssente ate ng'obulanga obugenda ku cricket over bwe bumu n'obwa Serena kyegedde bulungi kitegeeza Uncle P cricket over agyesonyiwe cricket over wetuba tukyali mu politics ono ekyali nzibu nnyo kubanze nenkubuulira bye twasanga ako katono twagala show nga tebo ya miliyoni 3 ne buno obutebe buno obulala 2,000 obwo obwa Serena mitwalo 15 ekinene nnyo abantu Uncle P be yayina baali basobola okujjuza obutebe bw'omu Serena andi kaakati gwe nakuganya okwogera fakine sheet toyogera bigambo ebyo weebityo omuntu eyasasudde emitwalo gye3 n'omukaaga tosobola nno batono fesho yali yanca ku Friday ekiro twasanga ebintu ku cricket over bye baleeta ebiki abamulwana Palaso era Palaso yali musajja nnyo okujja ku stage eyo omukulu agenze wa hamu kusabayo ku stage siwa bembekolo ekiwatule wala bade bayageze wa bembekolo agenda wa Yasini bikibi baleeta ebyo byalemesa Palaso okuyimba waliyo amalogo mangi bakola ebintu bingi nnyo baani abalogaani no abayimbi abatayagala Palaso abalwanagana ne Palaso naye Palaso ayina entalo nyingi zabadde alwana kuba tulina munnaffe yagenda Kenya eyo twali tumanya jjanjabibwa ate yali awakula malogo yajja na malogo kati Ibula Kabadia ekiro yali anoonya ki ku cricket over ku Friday nga show yanca waliwo ebintu bye tutagenda kwogera kirevu nga bali eyo bakabinja kalala naye ekiro bazze ku sound check eyaki waliwo bye tutagenda leeta mu kamera ne twebaza Katonda ti show yayimirirawo nebeerawo ne standinga ekyo kyaggwa show ya Palaso Sanyu Festival yabaddewo neggwa kati nga tulinda kirala abagamba nti show yasaze it is okay naffe mu business zetukola waliwo olukeera nga si kirungi kyegedde ate enkeera abantu ne bagula nnyo so kati music nayo business nga bwolabayo ya by charity waliwo lwabeera n'abantu bangi abasiba enviiri ate waliwo naye lwaggwesa nga talina yadmubiri kiringanga mwe ba YouTube waliwo video gyoteekayo nedduka emisinde mingi ate waliwo gyoteekayo nekutunuulira akantu nekafuuka akantu bangaye mwatandise n'okweroga Shalom 256 yazze neddogo mu YouTube terirabikangako wai mama twandimulese bangamba Namukasa yeewasa Namukasa yeewasa Namukasa tukuba 360 abatulaba tukuba 360 saha gye yayimbako ajja gwe tuyisaawo naye Vegas social media ejja kwesa abantu ensobi Namukasa yeewasa okimanyi lwaki teyajja ku Airby Charity ne bamukolako n'anyuma yali afaanananga akasodookiyo nze namulaba ng'alinga akasodookiyo ali awo nalaba kasuku nga mupositinze naye ngamba akasuku kati akasodookiyo kakulimba toddamu nakuteekayo kongizi nkeera ngendolanga akasuku byatandikiddeko Namukasa kakkana teweevuga nnyo sipiidi naye nga teyamuwa kalango yali afaaki teyevuga nnyo sipiidi me content ono agenda baleetera content ono takuleeteranga ebizibu kola ekyo Mukama kyakuwadde okole tutandika tugamba nti bakuwasa kati Namukasa bamuwasa bamutwalewa akoleyo ki n'omusajja buli abakazi ab'olugambo bakyabawasa kyogamba tebabawasa omugambo gwatema kati omutwalo yawasa Natalia Ozi Natalia ate yalinamuko ku kiraasi gwe yawasa Zubeda ye yawasa omusajja
bekinaye kati oli omusajja asobola wasa Zubeda byantalo yawasa musajja we era Sheikh Zubeda wamba tukwagala nnyo baile Zubeda ayina edduuka awo ku Sapolo badiyita Mimi's Gram ayina ebintu ebirungi nnyo musobola okugendayo ayina shaliya amakanzu n'obubina oba naye ayambalamu simanyi so kati abeera ayina onoonya sente alabirira omusajja ani alabirira omusajja Zubeda yawasa omusajja Zubeda yakola nika omusajja twabagambye tukolera abantu andi kati bizinesi gye tulimu yakwogera ku bantu so webukeera nga bakwogeddeko tonyiiga nnyo kuba nammwe mwogera ku bantu ate tetulina bye tugenda kwogerako nga weemuli kyegedde bulungi bubaka ki bwowa Namukasa kakkane aleme kwetwala sipiidi asooka anoonye sente alabike bulungi tikitoka wamwagala alinga akayiringu natunuulira Namukasa alinga akayiringu ayambadde buno ataddeko obukoowekowe ate yamutoyako obukoowekowe bwali bwa kkono ng'ate akakkono ke kali ku ddyo ng'ali awo makeup akulukuta kati Gomesi egaana etya okunyumira Namukasa nga munda mubaamu ebikooyi simulabangako live nesimayi bwafu afaanana atya nze gwendaba eno kasodookiyo yoyo gwolaba yoyo takyuka ate nze nasooka mulabira ku bintu bya kamiliyoni bye yajja n'ayogera nze nali sikamanya ako akawala era emboozi yakatunda nnyo nkunyumiza ki bawa Namukasa kyali wa Jobless yani bawa Namukasa Lubega tikitoka Namukasa Jobless soko jotubulire omukyala wammwe yagenda neyewasa neyekuba embaga Namukasa kasuku Namukasa abeera maama oyogerako ko naye omugambe teyetwala nnyo sipiidi Simon Namukasa mukwano gwo mumunoonyeeko anoonye sente awasa omusajja nga Zubeda bwe yakola bino bintu si byakwetwala sipiidi tunula mu kamera kale oyagala mbeere nga ze yakukyazizza Zubeda muganda wange ngabo ngambe we don't talk fucking shit about Paraso please let us don't talk fucking shit about Zubeda Zubeda alina okushininga because anoonyeza sente Zubeda nga bwolaba afaanana taba kuba na sente tumalirize ne President Daneke tuleme kumaliza President Daneke yategeka ekifulo kyasooka ne bagaana okujja ekyokubiri ku National Theatre yalese basi 12 andi kakali kiri bwe kiti President Daneke gwe nasoose okulaba ng'agamba abalokole bamuwagire olw'empaka era abalokole yabagaye bamuwagire olw'empaka n'abakaka ne bajja ku luno abalokole bategedde bazze abalokole bazze lwampaka Daneke yabagaye we mutajja ku luno neeyambula naye nga olabye omutindo ogubeera ku Hair by Charity wabba kuli FB Tower omutindo ogulabye sibe baana babadde mu Debeni Debeni yabaddewa ku Serena ekivuno ekyamulidde yaliwo yali omunyarwanda kite bamututte embalala ku University Inn ajipu kati nene University Inn yayozofunafunako University Inn kisaawe kiramba ekisaawe ajipu asobola ajipu kituufu andi yaliyo ku lunaku lwe lumu ne Paraso Alex Mwangi yategeka Beni nawunzika nga kiri kityo ebivulu bisala ndi mukujja kwambiyasaawo ate akakuba obadde okalaba adaye lunaku lwakubiri lunaku lwakola kyova olaba essimu zo zivuga naye nga tuma ebivulu byonna byonna ebyaliyo tewali yakola sente over the weekend tewali yakola sente kituufu nebyaliwo Bruno K teyakola
oyo yafuna ebiwologoma before oyo tomukabirako nnyo gwe bakagulira emmotoka abantu mwebaligulira bulono mmotoka alina abakadde be bangi bagigulira ku live naye abantu bavuddeko ne ku live bakendedde ajja wulira kye bayita social media tatuuse kwetuga kasita yabafunamu emmotoka ate alina Farida Nakazibwe kati oyo omusaasira mpola olwati alina kyakulya Farida Nakazibwe amuteerako abiri oyo tumumaze Palaso oyo King of the East Sapalaso tuli wamu naye mumbeera yonna genda Bulaaya komawo teri muyimbi asinga Palaso ng'oggyeko Chameleone ne Weasel Debeni Omunyarwanda oyo agenda embalala gy'abayimbira Mwanji yakola nsobi ate Beni talinawo oluyimba lutambule ennaku zino nene muwanja ono okuva Bebekulu okuva lweyabba Bebekulu kati okwata otya sente n'ozissa mu oyo omusajja nga n'ekigali yennyini takyakola Mwanji yandikyusizza bizinesi sente zalina ali mu kuzitta agule ente agenda alunde ente kati sente zifa ebyana byanjja mu Debeni anti Abanyarwanda banyankole batoolo bangi nnyo e Kampala ate bakazi balungi kati Laneke oyo bambi atobye nnyo n'endongo mbasaanyo omwogerako bw'aba yafuna chance n'asomba abantu mu bbaasi nabo ne bakkiriza otuula mu abalala bagaana waliyo yagaana n'abaleeta elugogo ne bafuluma olwatuuka nga balaba wakalu nabo nga bagenda bali tebamanyi nti n'ekivulo kyolo otandise fucking shit ase fucking shit ngamba mulanga basalongo siraje bakube salongo siraje big up on yourself tukwagala nnyo yabeererawo nnyo Palaso yani ono gayo ono Pulideta Gladiator big up mwenna ababeererawo ankopi ne mumusapotinga ne muyimirira naye mu mbeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna ababeererawo Bulunoke mwebale nnyo mwebalire ddala ababeererawo Laneke abalokole ku luno nabalabye nga beekutte nga bali kimu twebazire Vixon okubanga every time wali okubanga supportinga gospel 08 42 oba ofuna hair by charity ewabba kuli ku FB Tower woka ogenda okubanga oba oli mwami nga tolina mukyala yitirako ewa hair by charity olabe ku bikyala ebiriwo osanga onaafunamu ne charity basobola omutwala nga bamutwalawo ambi ngaasiini charity mukyala mufumbo twakava mu mbaga naye wabawo abakyala abalungi ewa charity tuyina kali receptionist akoko kali singo tuyina abakozi bangi nnyo abalungi abali singo ku noti 7 noti 8 42 13 57 oba ofunye hair by charity wano ku FB tetugenda kubanga tusukako wano awabula kyensobola okulekera muganda wange Namukasa kalinga akayiringu ka Namukasa olulala afaana ogenda okukola enviiri nze sirabangako munnamawulire mubi nga Namukasa ng'oggyeko brown sugar black sugar ani ng'oggyeko black sugar kino ekikazi kino ekiddugavu ekibi ekikola eyo ku radio 4 kati kano akayiringu ke kaddako mu entertainment bali babiri ogambye otya sirabangako munnamawulire mubi nga kino ki black sugar ekikola eyo ku radio 4 kati owokubiri yoyo gundi oyo Namukasa alinga akasodookiyo kati balina okukola ennyo ssente era gundi ono kino ki black sugar kyo kigezi kyekwata ku Don Kulisi tekimuta kiri bwekiti kiri attached nekinoonye ssente Namukasa noonya ssente va mu bintu by'ekisirusiru va mu fucking shit noonya ssente Namukasa tumulete bamwe offer Namukasa ajja kuweya by charity bakoleko oleme kufaanana ng'akayiringu afaanana ng'akayiringu tategeerekeka noonya ssente
osobola okwewasiza omusajja nga Zubeda vamu ebyo ebintu byolimuebanga tusuka kwano olunaku olwaleero Mukama atakuumira mpeera abatukuumire leero webale kolera bantu enkoledde bantu Scorpion Shaba webale nnyo okuleeta bantu Scorpion Shaba bwoba wetaaga abantu oli mu fucking shit gwoliko bwoba wetaaga abantu ng'ekivulu kiganye Scorpion agula tiketi n'abaleeta. Ongambye Zubeda yakola atya? Zubeda byantalo yawasaani kati va ku muyimbi wange nani Bruno K twali tukisuubira nti no show ejja kumusala because teyalina kyagamba abantu ate n'abantu aba social media si be bajja mu bivvulu kyogamba emitwalo 3 gyafuna ku TikTok mizimu si bantu edda abo bantu naye abasinga bali mu diaspora bali Bulaayi eyo bakadaama naye abali ku ground batono kati abali ku ground yalitalina music atalina ndowooza simulabako ng'alina oluyimba lwayina lwakabuyesa embogga luno lwe yazzeemu lwe luyimba lwayina olunyumanyumamu so Bruno K wadde mbufuuka buloga kuba gundi yetambula ekola bulungi nnyo afuka tikitoka alinde ebiwologoma alinde ebiwologoma by'abannasanga ne maama Fiina ate nawulira ne Kabaata agamba bave ku bagagga be kitegeeza ku mukutu talinaako bagagga ku ground talinaako bantu Bruno K tayimbangako Bruno K ayimbya yayimba kikale ayina kolabo ne A-Pass kati nze nalabako ayina kolabo ne Nava Grey nalaba drive ya Bruno K ng'ate ennyimba bazannya za kuli Sevanes naawe kati nkubuulira era n'abantu bonna nkimanyi yatambula yakuba drive ennaku ze nga 3 saalabako drive ya Bruno K ng'ezannya oluyimba lwe because teyalina luyimba kitegeeza baali mu kiboozibozi kiboozibozi nga shobo yali ate n'afuna omukisa abayimbi baali bangi nga basuubira nti abantu bajja kubaayo bano be balaba ku live omanyi abayimbi abasinga baagala amasannyalaze baali balowooza ekyali ku kyampanya kigenda kulabika mu kiboozi kati awo Bruno K n'amanya kyemmanyi yategeera lwaki Crystal Panda yamuwa akakadde yali waakakadde yali taleeta bantu so kati awo Crystal Panda n'amaliriza nga azzeeyo ku toopu Bruno K nadda wayina okubeera naye nga tuli waneeno ku Hair by Charity bagamba gwe nawena ayagala okubanga bakolako omukyalo olabike bulungi adduka misindo osobole okubanga ojja waneeno ewa Bakuli ku FB Tower webali basobole okubanga bakolako akaviiri onyirire oshanane olina mukolo oyagala kulabika bulungi bagamba bo gwabwe gwakubanga balabika omukyala yenna jangu bakoleko basiba wiivu batuna ne wiivu balina China original omukyala omutuufu alina kwambala ki Vegas omukyala wayambala wiigi kikaki owange olw'embeera gye tuyitamu olwaleero mu ggwanga dreads ezo kintu kikulu zikuuma nnyo ssente bano basiba ne dreads basiba ne dreads omanyi kati omusajja yenna bw'otuuka n'ozaala n'okola amaka otunuulira nnyo abaana okusinga omukyala babayise ba Hair by Charity kale ate n'akamaanyi bano aba Hair by Charity genda Bulaaya komawo be basinga mu Uganda saloni enyirira basangibwa Bakuli ku FB Tower ndowooza batulaba buli kaseera wetuli wano gebatwala gemulaba saloni enyirira services nungi omukyala gwe nawena ate bali affordable pozi kitegeeza kyekyo nnyo beeyi nsaamusaamu ya muntu wa bulijjo okitegedde low price naye kameramaani waffe lwaki tetumuleeta omupiiri ogwo ne bagusiba busibi tomusibe tuli wano ne CEO ne lwakuba atulabira wano temumulaba naye nga waali wano ebintu yabikoze dda kale singa okimanyi Bruno yajja waneeno ne bamukolako ka dread yandinyumye nnyo n'abantu ate ne bajja Bruno asigala embakazi be bakadde rendo nga agireke tugende mu maaso
ku Kivulu yaleeta mukazi we gwe bayawukana naye alina omupya waliwo omukyala bamwita Nuuru abatulaba emirimu girina otutambula alo bulungi gyebale ssebo Vegas lumu olinzita wangi abantu bano bankwatireko abantu tubabalemu amagezi abali ku Gondi abaliko akuba yenna munkwatireko mugende ku TV bandaba ku TV ate ne bakuba amasimu Bruno K yaleeta abakazi be ababiri yaleeta Farida ne Nuuru ku stage era n'abaayo ka moment ak'enjawulo Farida yamala n'alabikako nerabika alabika bulungi Farida ennaku zino takyalina bangambye agenda kwesimbawo Ekivulu kye yategeka ekyabannamasaka tekyamumala stress Farida oyo tumuleke Farida oyo muntu wange tumuleke Farida nakazibwe tukwagala nnyo stress yagumala webale kusupportinga Bruno K yagula table notakoma kumulabirira baana naye nojja n'ogula ne table ate n'omulangirako shoye eyamusala so omutima ogwo omulungi wadde show yasala naye yaliwo waliwo omanyi mu nsi buli muntu yeetaaga omuntu amubeererawo mu kaseera akazibu abantu abo batono naye bw'omufuna mukwate bulungi okimanyi nti olwo musuuza yakozesa ku maanyi ge nakola ati nayongerayo Bruno essaawa baali bali mu muggala bambi era yayimba Kenzo ne Kenzo alekeraawo ebintu by'okujja oyimbirako abantu akole ki abagulengako tebo abapositingirengako abalangireko ku social media zize kuba alina atakulangire gokole ki ati yasalawo eyeweeza omumba ye pulezidenti w'abayimbi ne lwaki peegi ye Martin Beta lwaki peegi y'omuyimbi oyo epushinga bamu abalala tebapushinga baani bepushinga gwe mugoberera omulabe social media vice we yali tukimanyi abeera bize naye abantu abamu tubaweemu kuki waliwo obwana buno obwali ku Gondi bakomediani abato yabagulako tebo nati teyabalangira teyabalangirako so naye n'emirimu mingi gy'alina tosobola kumujajinga ali bize waba yasobola okujja mu kyasala naye kye namwagaddeko kiri kimu yagaana okwokya emirundi ebiri eri we yalabanya nti kisaze namanya waddako teyalinnyayo teyagende wa vice president we ng'anoonyayo ki kati olabye ndowooza enkwe z'Abaganda ze nakugamba agenda kusigala ne ba Reigi bw'omuwa ssente ajja buzzi tabuuza kirala kati simu yange ogijjeeko esimu eyo eriko ssente eyo kasitoma kale gowe noyina tugoberera tugambe tuli ku Hair by Charity wetusinzidde olunaku olwaleero okubanga ate tukuweereza bagamba buli mukyala ali eyo ayagala okulabika obulungi ekitiibwa ky'omukyala yendabika ye mulekerawo okuba empi mu mutwe lwakuba enviiri zibasiiwa enviiri nga mikyafu emitwe nga mikyafu mujje babasibe enviiri ezigenda okuwangaala Vegas abagambye mukope mukazi we redi zibeeyimirire musobole oseevinga ate mukyala wange bamumanyi lwakuba this time namujja mu mawulire newalise mwandu nefuna ate nabanekyo enyina bebi akolera eyo akolera wabbalamu eyo ku Ministry of Gender oba ku Gondi byonna bano abantu balina fitina si balungi tobireko ffe banno ali ku Radio 4 ku Lwomukaaga